Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kulamusako yonna gy'osinzira okutulaba gwali ku mukuto gwa There is Still Hope ali ku Tish TV n'emikutu emirala webali kubanga otugoberera wamma tukwebaza kubanga oli mulungi tukuwa ekitiibwa n'amateedo twandiza omwoyo omutukuvu afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulala tusabidde amiina era amiina nnyo ddala. Kakati twabadde eyo Musumba Wilson Bugeme n'atabukira mutoowe Mr. Dumba namugamba ssebo nkulaba n'omukyala muzimba mina n'abaana babiri nawulira n'ebyakugwako kozi yali agala kutta omwana twabibaleeterawo mwabiraba naye tetulabanga ku mbaga yammwe embaga mwagikolera wa ssebo ogamba oli mulokole naye tetulabanga ku mbaga so mukulu yabadde atabukidde mutoowe amubanja embaga lwakuba omuto naye yasirise yalabuga mukulu wange omumanja embaga at least nze omukyala nina naye ate ggwe omukyala aliwa lwakuba munaye babadde mukyaki ate nga ate oli mukulu we alina okuba nga amuwa maximum respect. Kale leka nkutwale olabe ebyabadde mu kkanisa nga omukulu Dumba Brian yeewozaako Pastor Wilson Mugeme badde amutabukidde amugamba omukolo ogukolera wanga saaliko nga temwatuyita naye neenyonnyolako tukomewo. Tetulabanga kwanjula tetulabanga mbaga ate avimba naye bw'ati mu bantu bwana ate agamba mulokole so ate okwata muzindalo ddamu buzi byobuuza nga biwanvu nno naye twagenda wa Pastor Kayiwa ne batugatta ne marriage certificate tugirina nze brother w'omukulu siriwo waliyo oba toli mu ggwanga oba waliwa naye nga nagambako ne bannange embaga yali kaninana Pastor Kayiwa yennyini yabagatta Pastor Kayiwa Christian Fellowship mwaliyo nani twaliyo ne family members abasobola nga bameka anti mirembe yaliyo buli kimu bakimanyi baaliyo kuleetere marriage certificate osomemu ebyaddala Brian yes naye bane mwami kirabira yandekera mutabani we yawasa nga siriyo ku mbaga ndetera certificate sande jja tugirage kyaki jangu Brian weri marriage certificate Pastor Kayiwa yennyini yasaine Pastor Kayiwa yennyini embaga yaliwa bino tosobola kubitegeera nze nno nze musika obusika si bwangu benasikira ku mbaga saaliko mukama yebuzi kati nno mutukolera embaga eyokubiri eri yennyini tetwagitegeera tusubireyo embaga ennene mwava ku kyaki ne mugendaka kibuuzo sikitegedde bulungi wakikola ng'ogenda mu America, right? No. That was one of the trips I've been making to and from. So wagenda n'okomawo n'okola embaga n'oddayo? Tujja kukolayo ey'okusanyusaamu abaagala osanyuka naye entuufu yaggwa. Yaliko abantu batono? Kwaliko abantu batono abaali ab'omugaso? No, not ab'omugaso, but it's a special arrangement there at his church. At Pastor Kayiwa's church? Yeah. Omanyi Brian Dumba yalokokera wa Pastor Kayiwa. So I think it takes Pastor Kayiwa as his spiritual father. Amen. Kale sebo. Totula nnyo ngenda kuzza. Nina bye sinnategeera. Kambuze mukyala we jangu. Mwelekereko.
Wangi tayogera nnyo. bituufu Yes, bituufu. embaga yali ewa Pastor Kayiwa. Yeah. Wangi Ennene enzibu. neggwa bweti Yeah, yagwa. nze naliwa Wali toliyo, you are out of the country. anti mirembe yajja. Actually, twakikola between me and him because twali tulokose nga twagala kudda mu kibi and he was out of the country. So bwe yadda, he was like, tutukuze ekintu kino. For now, we are not going to do the official. naye nga mbwabagatta Pastor Kayiwa. Gatta, yeah. Musumba ni yabagatta. Musumba Kayiwa. Musumba Kayiwa nzija ku ofiisi y'enkya. Sorry? We have the certificate. Okay. Kati tubagambe congratulations. Wangi? Mba mwagala. Kale, yosi abakubiremu oluddewo. Mukumbemu paka wali. Anti embaga yaggwa. Abatagiriiko mukumbemu paka wali. Buli agamba tewali ku mbaga ya Brian ewedde. Kuzaala kujagaana. Kale ndowooza onyumiddwa conversation eyo. Omukulu ayogedde amazima nti bamugattira wa Kayiwa gye yalokokera. Ekizibu abantu bamanyi embaga kwe kuba ng'oyisa ebyalo n'ebyalo. Ennaku zino abantu abategeera tebakyakola ebyo. Mulaba abazungu abo akola omukolo ne babawo abantu nga 20 ate nga nabo bakkaadi ne bafumba. Mu COVID abantu baawasa era abantu baafumbirwa era abamu bakyali mu bufumbo omwo. Naye nga baakola 5 sayidi y'omukyala 5 sayidi y'omwami. Naye obufumbo kyova era Brian agambye nti tujja kukolayo okusanyusa abantu. Tugenda ne twewanika bwe tutasobola. Okitegeera. Obusente bwe mwalitandisemu ebintu ebirala ne mupangisa bandi ebakulembere, ne mupangisa aba traffic, ne mupangisa ab'emmundu. Okitegeera mbw'oyagala okusasamaza ekyalo mumala mwayuuye. Bantu bajja kulya na kugeya. Okitegeera. Nabalabe kujja omanyi abalabe nabo bajja kuleeta ebirabo nga bataddemu ebyabwe ebirala. So amaka oba embaga si mukolo munene. Bw'oba olina ssente it's okay. By the way tekirina buzibu, tekiri mu sitaani oba olina ssente. Naye era olina okwegereza nti olaba omukolo ogwo sitaani nga wawambire. Amaka agasinga gonna bagawambidde ku reception. Reception awo nga baleeta ebirabo amaka era mya ya advise ku reception mugole tokwata ku bintu ebyo mbobisumulule. Ebintu biwe gundi. Metroni oba ne ttiimu yo bintu ebyo byonna basooke babisabire osooka obisumulule. Bantu bajja amaka gafudde nga ba-agent bazze n'ebintu byabwe nga alese ekirabo naye nga kyalese muganda wange tekigenda leka bufumbo nga bukoze ki nga buyimiridde. So abantu abo bamanyi nti obufumbo kwe kuliisa abantu baddeyo banyumye nti twalidde sola ne tutuuka n'omunaabisa engalo ne tulya ennyama ne tutandika okuba nga ate tugisindiikiriza eri. Abantu be bakola ki? Ebyo bye bamanyi. Naye marriage is not that. Ne mutuuka n'okugwa mu mabanja. By the way bangi agenda okuva mu mbaga oba mu kwanjula. Gamba wanje milioni nga 15 talina wagenda zijja. Naye nga baasoloza milioni nga 10 oba 15. Tetukola kusanyu bana abantu ate we tunaabeera tukaba batugeya. Kale yakola omukolo ogw'ebbeeyi sente n'azoonoona kati lengera ali awo abona. Okitegeera ekintu kasita kiba nga kiweesa Katonda ekitiibwa nga kiri mu layini ya Katonda nga kijja mu nsawo yo kola ekyo. Kuba muli bantu 50 kola ebyo. Ebyo biri bikola mu anniversary nga Mukama abadde omukisa. Naye abawala bateeka ku basista, abasista bateeka ku babbulaazi olwo njagala
babeera ku TV okwo mbalaba n'alaba zibulaido n'alaba eri na comparing eya sister yaliko ku kyaki n'agenda then toli oyo yaliye zajja tunamuteeka ku bw'amayinja obunkenke nze njagala keeke ya $3,000,000 njagala changing dress ya bukadde 5 reception twafunye emitwalo 5 ayonedde yombi njagalayo tufune reception yakamu kitundu kati reception yakamu kitundu abo abantu bagamba batwale ku reception yakamu kitundu baleese ekyokubiri kyekigendo kyuka njogera kwabo abatalina nga beewanika abalina tewali buzibu gwekola naye oba omanyi nti ensawo yo tewera toweewaniikiriza omumpi wakoma wakola ki wakwata ate ekyokubiri Dumba kyayogedde nti omanya mukyala we baali tebaagala kukwonoona abamu mukomekeza temulina ssente mwagala mukole emikolo gya bbeeyi muvubuka gabaye tukolewo kye tukola ogaanyi mukomekeza nga mwonoonyi yalaga leka tubatugatte ebirala tulibiraba buli obanga tolina ssente genda mu maaso ga paasita ne mu ofiisi y'omusumba bagattiramu si nti kyaki nga gwe genda funayo abantu bo babiri ku sayidi y'omwami bantu bo babiri ng'abajulirwa ku sayidi y'omukyala mugende mu ofiisi ya paasita abasabire. That's all. It does not complicate things. Basisita balemedde ku lujja badibidde okulwa kubanga baagala ebintu by'ebbeeyi. Ate omuvubuka talina embaga ye gy'abala eri mu birowoozo bye watunulira booyaze tagiwera. N'obuuza ati gwe yagala embaga egenda omalawo obukadde 25 gwe ku akawunti yo oyinako mmeka? Talina. Buli kimu kyonna kitunuliza booyi n'abasonzi. Embaga eyo giraba obanga toweza bitundu 7 ku buli 100 togyepankako bagooza nti bona bagenda solooza buli kimu. Bayinza okudisappointinga nayo n'okijjamu ki beera n'entandikwa at least kabasonde bakukube surprise okole by'oyagala naye tobajetingiranga mu nsawo z'abantu Buganda wange ojja kukolimira abantu obakyawa. People will disappoint you. So obadde bubaka bulungi eri ffenna oba eri mwenna abaagala agabaga aganene nga mulowooza oba onoogenda mu mbaga onoogendera oli mu limoziini ababbandi aba traffic oba kyeki ebyo sitaani tabitya era n'onoobigenderamu naye nga toyina mpisa bugenda kufa. N'onoobigenderamu naye nga amavivi togatadde ku ttaka kaabira mukama obw'obufumbo era bujja kufa. Okitegeera? So it's not all about limousine, what happened, no. Okimanyi ekyo kye nkugambye. So tukyuseemuko basisita muve ku lujja mulemeddeko naye ng'ensonga ezibalemesaako omuntu wazikuba mu ttooki teziriimu ggumba wadde just kuyaayaanaako. Bangi bazza kale tukole akantu tugenda abazadde kasita batuwa ebbaluwa tugendewo omusumba. That's all. Ani gwe wasa ebyo? Ani gwe wasa ebyo? Share. Nze mbadde mukusaana kusiba nkabirira Mukama ampa embaga ani gwe wasa ebyo? Atya nti gwe ne Mukama yaayina endaba gy'alaba. Kale nga olinda w'embaga nga agacupuli we gabatwalidde awo gajenti ga sitaani we gajjidde kubanga gugajja n'ebyo emitima gyammwe bye muyaayanira mu abantu. So nze Dumba mukoze ki? Mwagadde. Agambye tujja kukola eyo okusanyusa abantu. Ezi n'embaga ezisinga tukola kusanyusa abantu. Naye nga omukolo omutuufu genda mu bazadde bakutegeere oba olina ky'obawoobawe oba tolina bakusalire bagayika ngende enkole mugende mulaba omusumba oba mu ofiisi ye oba munsanzeyo kasawa nga ekifo kiri conducive abagatta.
yabagase dda ate ne mufumbira ddala. Nze nkubuulidde n'ebyo bye mulimu ebyo ebyamalala ebyo mpaga bagiyita okubira bukadde 2 olinayo 10,000 lwakuba awulirako obujulizi bw'oli. Bannange nze naza Mukama natandika omukolo gwange nga ninamu 3,000. Okitegeera, namu 3,000 ye Mukama yankolera omukolo. Embaga yagenda okugwa nga tufizizaawo $4,000,000. Kale nawe by'oyaga ekiri ekisa kyali kyoli. Ekisooka ekibuzo kye njagala okubuuza, ng'omanyi oli level gye yaliko ne Katonda we, omanyi okukkiriza kwe yalina. Buno obujulizi bulungi naye kankubuule n'obeeramu amagezi. Nga nawe olina 3,000 zo ng'ogenda okubya kaadi nga ne kaadi awamu ne kaadi zalemera gye baazikubira. So byonna bye tukola tukole kusanyusa Katonda. Bayibuli egamba whatever you do, do it for the Lord. Bwe kintu ky'onookola eri abantu ogenda kufuna lot of demand ng'oyagala okukusanyusa abantu. Bigenda kumenya, ogenda koowa, bigenda kuzitoowerera, okakana ng'okoze ki ng'obivuddemu ng'obitadde. Naye kkiriza Mukama akuluŋŋamye nti kino nti kyekyo tugende n'ekyo. Bani booti agenda obeera mu bufumbo ne bati mukwano gwange gundi anandaba atya yagenda ofumba yagenda obeerayo mu bufumbo. Ebintu ebyo betutyatyaty ebyo ebitaliimu makulu ebyo mbeeraba ne Obi wange nandaba ate nga simanyi biki. This is a personal decision. Okusalawo wakukolanga ggwe. Wali okkiriza wagenda n'obuuzaako mukwano gwo. Ye wadde wagenda n'omwebuuzaako eyakusalirawo. Kale yakusalirawo yagenda okujja afumbe. Kale gamba Yesu onsaasire, nze abadde ayagala ebingi sooke nkole embaga Mukama onsaasirire ddala. Mukama akusaasire era agenda kuyamba. Genda n'ekiriwo ate nga okkiriza Mukama. Kale gwetaaga okkiriza Kristo, gamba Yesu olwaleero nkuwa obulamu bwange obeere omulokozi era Mukama waabwe, kubanga gwe kkubo n'amazima n'obulamu, teri aligenda wa Kitaffe okuleka ng'ayise mu ggwe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tusabidde amina era amina nnyo ddala. Kale ndowooza kampumulemuko katono wenkomawo bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako. Amakya amalungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.